Bananga abooluganda nze gwe mulabira akazuukuka nendabye ka vidiyo kano ne katandika kyekimu bannange amagezi musumba gagenda okutuwa gakukwatako oba oli mulokole oba toli mulokole bannange wuliriza vidiyo eno n'obwegendereza era nsaba omwoyo omutukuvu agikutegeeze nga nange bw'agintegeezeza kubanga ekutte ku nnyo bambi mbeegayiridde ndwawo okubeegayirira mulayikinga vidiyo eno etuuke ku buli muntu yenna bannange gano amagezi ganjawulo gano ge magezi gange ag'omwaka musumba weebale katuwulirize bannange bambi waayo akadde owulirize amagezi musumba gatuwadde olunaku olwaleero mukama bampera omukisa amepasita kakati kigambo ky'omwaka eri abatuwuliriza ng'omusumba kitegeeza kandeete kya bayibuli mu bayibuli omwo mulimu olugero olw'omusamaliya omulungi wali olusomyeko nalusomako musumba abasinga obungi balumanyi era baba balunyonnyola bagamba lwogera ku mukwano gwo ani mukwano gwo lwogera ku kuba n'ekisa n'okuyamba naye ntera okugamba abagoberezi ba kristo naddala abasoma bayibuli nti buli lw'osoma bayibuli buli kapoyinti akalimu kateekeko concentration wabirawo ensonga lwaki bakoze eki bakateekamu tokayisaako maaso kati bw'ogenda mu lugero olwo abasinga bajjamu mboozi ya musamaliya eyayamba omusajja gwe baali bakubye naye balina akantu ke babuuka ze dinaali bayibuli egamba nti omusajja bwe yali atambula kandumenyemenye yagwa mu babbi ne bamukuba kakati kabona n'amuyitako n'omuleevi nga bagenda mu yeekaalu ne bamwebalama kakati bwe bamwebalama omusamaliya omulungi ye bwe yajja teyakola ki teyamwebalama kabona n'omuleevi bakiikirira amadiini ge twalimu kubanga babeera bannaddiini ge twasookamu ne gatatuwa bulokozi ne gatatuyamba eyo sijja kugendayo nnyo kati omusamaliya omulungi nga ye kristo yesu ndi mu kuvunula olugero bwe baali bakubye amayinja n'agwa ku kkubo yenze naawe sitaani yatukolako effujjo erya buli kika twasamira ne batusala embale ne batukozesa ebintu ne batunywesa emisaayi kwegamba eryo lyeffujjo sitaani n'atulekako ebiwundu kristo we yajjira n'atusanga nga tuli mu musaayi gwaffe bayibuli ega nti n'amulonda n'amutwala mu kisulo ky'abagenyi kati ekyama ky'olugero luno musumba kiri mu dinaali ng'omusamaliya yasasula eddinaali mmeka 2 eryo nannyini kisulo ky'abagenyi ng'omulimu gwa dinaali ezo mulimu ki alabirira omulwadde amujjanjabe n'amugamba naye obunaaba buyiseemu nja bukuwa ekitegeeza nti yabalaabala treatment omulwadde gye yeetaaga nga yeetaaga ennaku dinaali mmeka 2 kati buno obuyiseemu kiringa bonoga nti nkusasudde omusaala naye amazzi gonooba oguzeseza obunja kubukuwa ojja bumbuulira ekitegeeza nti obwo tebuwera dinaali yali akimanyi obwo tebuwera dinaali kati ekyama kiri mu dinaali 2 lwaki yasasula dinaali 2 bw'osoma ebyandiikibwa bigamba nti Yokaana essuula ey'ekumi agamba siri balekanga bamulekwa tuli fena naye ndibaweereza omwoyo omutukuvu we bw'alijja alibabeera obunafu alibayigiriza byonna naye waliwo kiri kyenjagala alibanyiga n'ebiki kati omusawo gwe baatulekera otujjanjaba kristo ng'agenda yatuleka mu mikono gy'omwoyo omutukuvu nga yateekeddwa okutujjanjaba naye eddinaali zino 2 kyekyama kyenjagala abantu bategeere bwe tugenda mu bayibuli eddinaali it was a day's pay kankimenyemenye musaala gwa lunaku lutya nga bw'onookera ku makya n'ogenda n'opoota ne buziba nebakuwa emitwalo 2 kati edda mu bayibuli dinaali gwabanga musaala gwa lunaku lumu akiwaka n'agenda asoma olugero lw'omusajja omulimi eyayita abakozi ku makya abajja ku 3 abajja ku 6 ku 9 ne ku 10 bonna aba dinaali eteetya version endala ya NIV egamba a day's wage kakati ekitegeeza dinaali emu bwe guba musaala gwa lunaku lumu dinaali 2 zibe ennaku mmeka kitegeeza nti kristo yesu gwe tuyise omusamaliya omulungi yasasula omwoyo omutukuvu eddinaali 2 atujjanjabe ng'amugamba naye nkomawo okulaba omulwadde wange obunaaba buyiseemu bwe twategedde nti tebuweza naki na dinaali ate ekyennaku teyabulaga na muwendo oba ziri 2 azoogera naye buno obuyiseemu teyaboogera na muki kati eddinaali 2 zennaku mmeka kristo yasasula omwoyo omutukuvu atujjanjabira ennaku mmeka 2 kankimenyemenye bayibuli egamba nti olunaku lumu mu maaso ga katonda y'emyaka 1000 egy'oku nsi kati ennaku 2 mu maaso ga katonda gy'ennaku mmeka giba emyaka 10,000 kati abasomi ba bayibuli ba filosofa bwe bagattagatta olugero olwo ne bagamba eddinaali 2 z'emyaka 10,000 mmeka 12 ne balyoka bagamba 12,000 yesu akomawo
tebali bakyamu olugero baluvunula bulungi kubanga dinaali 2 zikiikirira emyaka 12,000 kati baga ekitegeeza mu 12,000 akola ki akomawo naye kebeerabira waliwo bwe yagamba obunaaba buyiseemu obwo bo teyabulaga muki muwendo kati teri abumanyi naye nga amazima njagala otegeeza ensi nti emyaka 12,000 Kristo gye yasasula omwe omutukuvu atujjanjabe gyakola ki jaggwawo kati tuli mu buno obwali bukoze eki obwayita kubanga tuli mu 12,000 mu ameka tugenda mu 2,000 ameka tuli mu bwakola ki obwayita bwe tutamanyi na muki na muwendo ekitegeeza ati sawa yonna ayinza n'okugwa enkya kati obwo bwayitamu bwe bayita extra time bwe guba mupiira bwe tudda mu bayibuli bwe bayita latter time tuli mu nnaku ez'oluvannyuma kati njagadde otegeeza abantu temweyibaala nti tukyayinayo ensi tegenda kuweza myaka mirala 10 nga Kristo takomyewo kijje mu kamwa kange kubanga weeweza emyaka 10 kabakabonera akategeeza nti ewezeza dinaali ey'okumeka ey'okusatu ekitali obyawandiikibwa kyova abo tusoma bayibuli obubonero bwonna bayibuli bwe yagamba obw'okuddakwe bwakola ki bwaggwayo dda ebisiyaga babitongozezza abantu tebakyatya katonda tebakyabazadde kitiibwa entalo gwemenya buli kabonero k'omanyi obubonero bulaga tuli mu bukola ki mu busembayo eddinaali 2 zaggwako dda kyovula buli aloota ekirooto bonna abaloota ebirooto bagamba naloose yesu akomyewo naloose simanyi ensi ekutte enzikiza ebirooto byonna biraga nti akola ki kubanga dinaali 2 zakola ki myaka 12,000 okuva yesu lwe yagenda jaggwako dda nkuvvuunulira lugero tuli mu bye bayita extra time naye njagala kubuuza ekibuuzo abatulaba ebiwundu byo byawona oba bikyali bibisi kibi nnyo eyakuleko jjanja biwe ebiwundu okukomawo kati ng'ebiwundu bikyali bibisi nga babireka ki abamu ebiwundu bikyali bibisi biwundu by'obwezi byagaano kala ebyobubbi byagaano kala ebyobumamalaya byagaano kala ebyobujja byagaano kala weebuuza ebiwundu byange byawona nze nno nandikusalidde amagezi wandibadde okkiriza omwoyo omutukuvu mu kaseera kano akasigaddeyo akujjanjabe kubanga omusajja akola ki kyekyandikwa kyekigambo kye njagala olekera abantu nti nga tuyingira omwaka ogujja muloota okuzimba amayumba okutambula amawanga kiryokke naye nekino mukiteeke mu mitwe nti ebiseera bikoze eki biweddeyo saawa yonna kabaka wabakabaka alonkinga naye ekibuzo kiri nti waalonkingira kati are you ready or not? God bless you. tweyanziza musumba ekigambo ky'omwana kama gwomusa